Mondo yakubira Chumi ku live ku video call n'agamba Chumi oyo fulfigure tomutya wonna wakukwatirako tulina Simon bwe yayomba n'ayogera byonna n'ateekamu nti nsobola ofumita fulfigure akambe ne mugamba Chumi tuwokya nze mwenyini namugamba ne mugamba Chumi oyokya blood oyokya ebyaddala Mondo kwe kumuwa obwo obuvumu Subi Chumi yali alina okukiririza Chumi kwe yali alina mu Pastor Mondo singa Pastor Mondo yagamba Chumi nti Chumi lekera cease fire kati abaho lyajja ku TikTok nga balina agenda zaabwe baveeyo mu muhoozi project kati abaho ayingira TikTok ng'alina ddiiru gy'azze nayo bakwate ba TikTok abanene bonna babaliise ssente babasaze eddiiro badde wa Mc eyo muzi projekiti zaabwe ne blood obadde bulungi okuva mu 7 we yakwata entebe emyaka 37 nosanga family emu balina ekikomera mulimu balimu taata maama n'abaana bana balina ennyo emmotoka 14 bavugako endala bazitokosaamu bawuliro bazitokota bulungi tanka zijjudde amayingini zigundi zijjudde amafuta kwegamba mulina ne bye mutakozesa ffe tetulina yadde bobi atule ku ntebe era tusigale bwe tuti bino nayo si kubinona nze nafuna ddawo ku ntebe rodi waliwo poloti zange 2 okuzengule waliwo ebikomera byange 2 nawano ensambya wana nti nze siri wa mululu kati fulfigure kyaliko kye bayita tocha kyogezaako kutulugunya kweko okuluma okumegga n'oluma n'okuluma kye bayita okumegga xpotv to the world. Mwasuze mutya mwasiibye mutya abakadde baffe mwenna abalungi abali ku xpotv and online tv subscribing commenting sharing byonna bitambule bakadde baffe abakyabeeyi bo batunda ebintu ate gwe ayagala okugula naawe ne bakuterawo akatale ak'oku mutimbagano teekamu www.kyabeeyi.com ogende ku mutimbagano ensonga zitambule bukwakku oteekayo details gwatunda n'ennamba y'essimu abaguzi ne bakubirako akasimu ne bakusangawo wennyini w'otudde. Expo eri ku media platforms zonna ez'enjawulo program zibeerako buli kadde ogugwo gwa kusubscribing oteekeko ne notification bell ebintu bijje nga bitambula bulungi. Aba Elshadai Market awo nja kubuulira ensonga zaabwe bazitambuza amanyi omwanasoda aba abeerangawo butereevu ensonga ne zikutukako nga za mulembe. Omukunja atasera mwavuma fulfigure era twalabye babiri ku bo bali munda list twagirabye nga nnene eriko ba Yiga Sharif Benson nga fulfigure bwamuyita n'omukunja atasera mugenda mukomera waliwo bita byakubalaata ate yebe yavuma sooka obuze kuba kulaba ku expo abadala ku expo bampita omukunja atasera mbalamusizaako bampalanira epusi zange tuli eno mu ghetto wansi eno mu ghetto zange gyembeera n'empowa ne twetegereza ensi nga weetambula ffe tetulina lutalo ku muntu mwenywera njaga yammwe era tuba tetuyiikiriza oba tuginywedde tetuba tetuginyweseza muntu kitegeeza tuba using drugs erina buzibu ki kale abaginywa bagwa eddalu abamu babba bakwata bamenyi b'amateeka abasinga gwe nga tonnaligwa nze sinywa njaga mukunja kimenyi nawo ate nze nga sinnaligwa era onjirira kale tulinde ndigwe kijja bakyakulabirako kirungi mukunja fulfigure ng'atabuse tagenda bamalawo obuzibu nno si bwa fulfigure obw'amaanyi obuzibu obw'amaanyi be bantu abalidde mu Chumi olukwe Chumi bali babiri si Chumi yekka anti bali bo baasibwako ebyabasefuko 2 naye ate nze kisinga okunnuma ate abalidde mu Chumi olukwe ani naani Yiga Sharif bbaawe n'abaho Franka then awo obuzibu obulala gwe mbuteekako ye Pastor Mondo omulimu gwe bakoze omunene ogw'okusudiyanga abaana bano nti lumba ebizibu ne we bijja tugenda kuyambako tubyeŋŋange abaana bano ebaayo emabega bano bagiwadde omulira ababapika be ba Pastor Mondo
era Pastor Mondo ye simulinako kisanga mwogerako. Ye musumba oba oliawo akataita kamuganya omuwa ekitiibwa. Anti ekitiibwa nkimuwa lwakubeera musumba. Nze simulinako lutalo ebbanga lyonna lye tubadde ku nsi. Simuwalana naye ate ekikyamuwa ekijja mba nina okukyogerako. Chumi oyo ebintu ebyo nga bitabukawo fulfigure nga atabuse Chumi ngenda kusiba ate tojja kunneekuulamu ojja fiira mukomera ku lwange gwe wenkukwatira biki. Chumi olwakoze live ng'asuubiza okutta fulfigure. N'amugamba n'omugamba nti bw'ona nsiba making sure sivaayo. Bwe nfulumirako bwe nti mukomera ne wennaaba nakambe njaka kufumita. Agamanyi agalina agasobola obituusa ku fulfigure. Amanyi abantu tebaba n'amaanyi naye olw'embeera ekunyigiriza ennyo etuuka n'ekuwa omutima ogwo omugumu. Oba ebyokunywa bino bye munywa entakera. No. Lwaki singa bibadde byakunywa Chumi yandiyogedde ku mulala, lwaki yayogera ku fulfigure? Fulfigure yali emabegako yasindika ababanda be ne balumba enkambi ya Chumi ne bajjayo Chumi mu nju ne bamuteeka mu mmotoka ne bamukunyula ebiviiri ne bamukubaakuba. Kati Chumi bwe busungu obwo bw'olaba bwabadde nabwo nga tazikiza. Nene yamwononeranga erinnya lye emabegako awo yakolanga obuvidiyo ng'amuvuma bali ebintu ne Yiga Sharif ne bagamba maama waabwe yalina osasula n'amujerega yagwa ebintu ng'ebyo. Tannagwa. Fulfigure yagwa. Fulfigure bo be yayononera amanya nga temubatunula mu lwaki mutunula mu boonoonyi eriri. Fulfigure yagwa. Kale kwali. Genda omutimbe. Baida wakatambika Pastor Mondo ng'agumya fulfigure ka video tukayina no ku expo tukate. Video mugiwe nsoba mutyo giteekayo nze mugimpe njiteekeyo. Mondo yakubira Chumi ku live ku video call. N'agamba Chumi oyo fulfigure tomutya. Wonna wakukwatirako tulina Simon. Ogamba Simon omuntu oba olina ekigambo ekirala ky'otegeeza? Ekigambo kyali kya Luzungu yamugamba tulina Simeoni. Mu Luganda yali ategeeza ki nze ntebe ki yali agamba? Yali banyinyonnyodde oluvannyuma ng'amaze okukwata Chumi mbu yali ategeeza ekiwandiiko ekikwata oba ekikwata omuntu. Oyise Simon. Yayogera Samon ekyo. Yasomesa gwe yalwa naawe. Kati we yakimugamba ffenna twaguma. Naye ne tugamba Pastor Mondo atulaze nze nno sasooka mmanya nti no kiba na kiwandiiko. Kuba amaanyi ge yayogeza nali manyi oba oyo Samoni aba muntu ow'amaanyi ow'ekiwago. Boogerangako nti order from above. Nga manyi nti kuba yamugamba wonna fulfigure wakukwatirako nga nze mpeereza Samoni wange. Samoni kati nga manyi oba oli gayi w'amaanyi agenda kujja kuba fulfigure oba agenda mu mutugo oba agenda kukola ki ffenna ne tufuna obwo eyo amaanyi. Ne tufuna aga amaanyi. Ne muvuma. Chumi n'agenda mu maaso nga mugumu ategedde alina ebikonge ba Pastor Mondo bagenda lwana olutalo okufiirawo. Chumi baamukwata lwakubiri lwa wiiki eyaggwa. Pastor Mondo yategererawo nti bakutte Chumi. Chumi n'abeera ekatwe mu kkomera mpaka we baamuggyawo ne bamutwala mu kooti n'emusindika ekitalya. Pastor Mondo sirabangako waweereza ani? Omanyi ki nga abuweereza ku simu ya Chumi kuba yalina essimu ya Chumi? Gwe gy'obuuzeko alina essimu ya Chumi. Kati waba biweereza bigasa ki nga omwana ali mu biddoli? Bigasa ki nga omwana ali mu biddoli? Nemukunja oli ayinza okugamba buko ogwe mu kinyi ekyo n'okigwamu. No. Obudde obwo kankubulira ekyaliwo nayogera ne Chumi. Kuba Chumi kwolwo lwe mmulaba enkeera nze nali nabadde naye ekiro ng'agenda okukola eyo live yasooka kukaaba ye ng'omuntu. Ng'ali so missionary si bana abaleeta ddiini mu ggwanga. Si ye ng'okiwulira munda missionary. Kitegedde? Otyo ekyo. Ng'anyiize nnyo n'atandika okukaaba. Ne mugaa Chumi kakkana. Bwe yayomba n'ayogera byonna n'ateekamu nti nsobola ofumita fulfigure akambe ne mugamba Chumi tuwokya. Nze mwennyini namugamba ne mugamba Chumi oyokya blood oyokya ebya ddala. Mondo kwe kumuwa obwo obuvumu.
Essuubi Chumi lye yali alina okukkiririza Chumi kwe yali alina mu Pastor Mondo. Singa Pastor Mondo yagamba Chumi nti Chumi lekera lekera cease fire Chumi yali tagenda kuddamu vuma mukazi. Era Pastor Mondo yali alina obusobozi bwonna ku ngeri Chumi gyali amuwuliriramu obumugamba tambula ogenda ofuna omuntu akusinga obuvunaanyizibwa mugenda ofukamire weetondere fulfigure omugambe maama obusungu bwansusseeko nasobezza nayogerako ne Chumi even before esimu ya Pastor Mondo. Chumi n'agamba esimu etefu taliddamu kwetondola fulfigure. Era n'agamba tali musonyiwa yamusalako enviiri oba n'azitwala mu basamize tali musonyiwa n'omuzimu gwa maama we Magombe gwajja ne gugamba oyo tomusonyiwanga. Kati Mondo omuyingizaamu otya nga Chumi teyali mwetegefu kwetonda. Obuvumu bwa Chumi yali yabufunye dda okuva ewa Mondo gwe wamulabanga kwogeza lyanyi eryo. Era kusiba omwana Chumi. Obuvumu yali yafunye dda amaanyi okuva ewa Mondo n'ewa abaho Franka. Abaho akolanga ani? Tuwulira abaho akolanga ani mu ggwanga lye? Kati abaho lyajja ku TikTok nga balina agenda zaabwe. Baveeyo mu muhoozi project. Kati abaho ayingira TikTok ng'alina ddiiru gy'azze nayo. Bakwate ba TikTok abanene bonna babaliise ssente babasaze eddiiro badde wa Mc eyo mu zi projekiti zaabwe. Akadde kali kagenda okutuuka akakanayo kyani ak'obululu nga ba TikTok ekikopo bakikubira eri wa muhoozi eri sayidi yeeri. Kati ajja n'eyo ddiiru era bwe yatuuka ku TikTok nga si content creator si promoter wa muyimbi si manager wa muyimbi si ki neyesimbawo mbuno ye president w'aba TikToker n'akwata miliyoni 9 n'aziyiwa mu kalulu. Era ne mbuuza nakubira Yiga Sharif ne bamweyana ne mugamba boyono ku TikTok kuno ddiiru kikawaani kimwana. Nebayiga baali bakongozi be buli wagenda awo. Ati nze awo kwe kubeeyawulako kubanga nze bw'oba towaana bobiwine mba ndaba nga tetukwatagana fiiti. Ozo oli wa bobiwine? Kasankulaba nga ebintu bye birimu birumira nze saagala nnyo nakweriranya abantu abo. Lwaki? Ffe tulina essuubi lyaffe soda. Mbeera eno mu ghetto zange oziraba buli bumyu sayidi eri eriyo obubwa bwange Yiga Sharif ne Miki naye ndi musanyufu. Sirina ssente nnyingi gondaba ne ssente naye ndi musanyufu. Essanyu mbuuza olijjawa? Kasita bobiwine abeera ng'akyali mulamu. Essanyu lyammwe tugenda gaggawala oba twagala oba tetwagala. Kubanga ky'olina okumanya ono omusajja takyatukalakatayo newemba mwagala nnyo newoba oyagala nnyo Museveni takyatufuga myaka 2. Ati muhoozi ng'akwatamu awo nga gundi etambula. Ffe tukimanyi buli omu akimanyi addako Kyagulanyi. Muhoozi kasaba ffe kasa tugamba tewali awakana. Anti gwera gwe nnyindo mpanvu era bw'otyo olina okuwa. Gwe yewana ndi munyankole nnyindo nyankole taata munyankole. No, ekyo kyo sikyogera kwewana. Maama wange yali Munyarwanda. Ate taatawo? Taata yali Munyankole. Kati oli wa ggwanga ki? Ndi cross breed. Siri nnyo waawano nnyo. Ba cross breed ebukunya mu nsiko eyo babeera baagalayo. Kati kale ndi wa ggwanga ki ggwe taata wange anzaala munnange? Like oli musogo oba mugisu. N'Abaganda toliiyo. Ate Abaganda be basinga nno okunnwanira. Balwanira kiddame gye Abaganda n'Abasoga nga bannwanira nze. Abaho omulaba abatomeza gwe n'obuka mu gganda. Ddiiru awo nga ntandise obutazitegeera bulungi. Ng'olwo bagamba bakoze ekibiina kyabwe baliwandiisa bammemba. Mbu simanyi bwe bawandiisa bammemba ebintu byali awo n'abo basefuka abo babirimu awo bikyawo. Ne ntandika okugamba bano abayaaye waagwana ekitegeera. Ne mbagamba nze sobola kulya jjine neesubya muwula. Lwaki? Essaawa eno Museveni ne waŋŋamba mpa miliyoni 10. Ozirya? Anti sigenda zifunamu mirembe ate nga Bobi waatuula mu ntebe. Nze nafuna dda poloti zange ze manyi we ŋŋenda nafuna dda. Ogenda okubba? Si kubba.
ne blood obadde bulungi okuva Museveni we yakwata entebe emyaka 37 nosanga famire emu balina ekikomera mulimu balimu taata maama n'abaana bana balina emmotoka 14 bavugako endala bazitokosamu bawuliro bazitokota bulungi tanka zijjudde amayingini zigundi zijjudde amafuta kwegamba mulina ne bye mutakozesa ffe tetulina yadde Bobby atule ku ntebe era tusigale bwe tuti bino nayo si kubinona nze nafuna ddawo ku ntebe rodi waliwo poloti zange 2 ng'oguzengule waliwo ebikomera byange 2 nawano ensambya wana ati nze siri wa mululu just kujja awo wange kimala genda olwo nfuna bulungi omuntu ayinza okifuna mweno ango nti twesonga Bobby atule ku ntebe tukole fuji no ogenda mu bulungi si kubba omubbi ajja n'amaanyi ayinza n'oleeta ennyondo n'akutta oba n'akukuba nze si byamaanyi muteesa wabula nina abantu bemmanyi obulungi ng'alina nze nina abantu bemmanyi nze nakulira Buyikwe mu Bukunja nina abantu bemmanyi nga babeera wano Kampala ng'e Kampala ku Ntebe Road alinako ebikomera nga 6 Makindi alina Nansana alina fulfigure yayogera nti buli luguudo alinako ekizimbe ku simu gye yakubye nsako funa point yange Bukunja gye twava nga baagula n'obutaka batata baffe ko balundira obubuzi n'obuteetete obuligaliga baaligula nalyo lyabwe Kampala waabwe ne mu kyalo waabwe kati sikugambye nti ngenda kulwana kubba nze njijja buzire ngamba awo wange olina mu Kampala ebikomera 10 njagalako ekikomera eki muddembe sagala kayana naawe kuyomba naawe ate bwe ŋŋaana nze nkikubulidde nga nze nkugambye waba wange nafuna nawo nje mbalambuzeewoko tufune budde nkulambuze gundi zange ezo kitali andooza ajja kujjula ku Ntebe Road nga wakava ku Freedom City ninawo ekikomera omugaga aliraanye awo ennyumba ogira ogisulamu nga muzeewe ninawo ekikomera kyange wali eri ng'okkirira ku kika ensambya ninawo kyo si kyamaanyi nnyo kalinga nga kapoloti oyagala bingi nawe oyagala bbanga bano abaliwo bannakyemali lwaki tofunako kimu n'owumula anti mba njagala eno ku Ntebe Road nga gye nsula deni kali akawali njagala geto yange ababanda bange no wansi nga gye tunywera emiti jjukira nsambya aliraanye na bisaalu kuba kati sobola beera nga nsula eri ate bakyali bange ne mbaleke na bisaalu kati mba njagala nze wenzira wali yeba base enkulu nabo tebasobola kwebbira kiri ekitebe ky'ababanda deni bano mbaleete wali nga wetukubirwa nga yewali ebyokunywa byaffe oba kati simaati aseka no nfuna bulungi yensonga lwaki tuli ba mirembe twagumira obonaabona kuno kwonna nze olaba Kaguta ne Waakera n'agamba nti okubeera mu Kampala oba olina okkubwa embooko 10 buli lunaku ogalamira nakkiriza okitegedde nagonda nenzikiriza kyolala sagala muntu mulala yenna kummalako ddembe nalirekera Kaguta yekka yalina okummalako eddembe gwe nawa omuntu omulala yenna wammalirako eddembe yekiweewa kyolaba kye namukola be balala bonna boolaba be fulfigure ye yakulemye wagonze bugonze fulfigure nasose nentunulamu okuvuma fulfigure n'okumweŋŋanga tekitaasa Chumi kati yamusibye tutuze olina omweŋŋanga anti kye nagambye lutu eno twakyusizza omuzannyo tactic nayagadde ekyukemu etya nasabye bannaffe bakadaama ne basekadaama abakulemberwa n'ekiwayo ekikulemberwa Saalake kuba kati Saalake yali ku ludda luli olugamba nti fulfigure tusobola okufa naawe olupoloko omugambo nabasabye ne mbagamba ffe smartphone zaffe tukyazirina mu ngalo era tusobola okuvuma ebivumo byonna naye ku mulundi guno tusooke tuzikize ebivumo tutaase Chumi Sefuko ne maama wa Sefuko bave mu kkomera bwe bava mu kkomera tulyoke tulabe ekiddako maama wa Sefuko omuzannyo aguyingiriramu maama wa Sefuko fulfigure alina ekintu level we yatuuse level fulfigure waali tali kubonereza kati wabula ali kutulugunya kubanga fulfigure waba agamba nti bamuvuma ne bamumalako eddembe lye maama Sefuko ayinza noba talina na smartphone ayinza noba talina account ku Facebook oba ku YouTube kati ye yakuvuma ki kati fulfigure kyaliko kye bayita tocha kyogezaako kutulugunya okuluma okumegga n'oluma n'okuluma kye bayita okumegga n'oluma
fulfigure nze nayagadde mu kino alowoozeeko ko kimu nti ye alumirirwa nnyo erinnya lye era alaga ye yalumiddwa nnyo alumwa nnyo ne bamuvuma ne bamwogerako ne bakozesa erinnya lye mu bubi naye ate fulfigure alina be yayisa ate obubi no singa bano nga bwe bamuyisizza. Ekyokubiri fulfigure era kyalina obuteerabira ebintu byonna ebikolebwa biba birina okudda. Omuzungu agamba once going in the around coming in the round. Okitegedde? Abbe ogenda kuntereezaamu awo ndozo jjaka baterawo wansi awo buli ekigenda Nemukunja ogenda weerera ku baana oli akyogedde bakyogera batya? Kyogere anti mmwe mubyogera ku supiidi nnyo. Kyogere mpolampola Abbi. What goes around comes around. What's going round? Going ejiddemu wange kikanyi kibadde goozi. Kasita mukitegedde kyembadde ntegeeza buli ekigenda buli kyekikolebwa kiba kirina okudda ontegedde. Mukunja bw'ozaala weerera. Taata tajja kubanga ne maama n'omwana kuba ne maama naye oluzu Bulenda teyasoma taata teyasoma ate n'omwana aleme essoma. Nobaida njagala nnyo omwana wange asome nnyo bwe mba muzadde. Akusomere ng'eddaame. Nsobola nno n'okulusoma oluzungu. Nsobola okulusoma. Olwo oluzungu lwogera luvundu. Kale lwaki toluvaako si mu bubi? Natalia Ozi owakwene BS yangamba nti no nina okululemerako muno plastis bagamba practice makes perfect. Plastic makes perfect. Wogezaako ennyo n'ogezaako ennyo oyiga. Era yaŋŋomya oluzungu lwennyini lumaane lugamba no one is perfect kati perfect kyeyo kijje mukola. Ebyo ebirala teyabiŋŋamba yaŋŋamba kiri plastic makes perfect kyokka kye nakwata nakinyonyola kye kitegeeza bw'ogezaako ennyo ekintu omala n'okiyiga era naŋŋamba tofanga wali baalinga bansekerera nga sirumanyi namuuko naye kati olaba ndwogera mu buntu buli omu n'atula n'agamba yes. Tojjukira we nali ku NBS nga bankyazizza. Wali walukolera practice bbanga ki kuba gwe yayonoona pano wayogera Oluswayiri n'oyogera Olusoga n'oyogera Oluzungu n'Oluganda. Kati okimanyi Oluzungu lwe nayogera ku NBS n'ab'ekika kyange bonna buli omu yawawamuka. Ne King Saha yakuba essimu. Ne King Saha yakeera kunkubira ne bampita ne bantwala nankolera pate. Abatasoma mweyagala King Saha sabona yakuba essimu. Yatya nnyo era we natuka yangamba gwe ng'oli mulala nnyo mugala Mukunja yali ebiseera ebyo King Saha yageri yatya okujjanga lwa Luzungu. No yatya nnyo yaŋŋamba Mukunja Oluzungu lwayogedde mbadde sirikusuubiramu ebigambo ebimu Suna Ben yampaako ebigambo ebimu nembazira tone ne ŋŋendayo naye nampa naye Suna Ben byampa byali bifu we nabyogera we nakomawo abantu baŋŋamba buli Suna kye yampa Suna Ben fene Suna ebigambo byonna bye yampa baŋŋamba byali bifu. Kayibanda teyampa mbazira tone ye yampa ebyambazira ebyali bituufu ebimu. Ekitegeeza mbazira yasomako singa Sona. Simanyi naye nga ebya Suna byo si mu bubi mwagala nnyo naye si mu bubi ebigambo bye yampa kwolwo simanyi. Muddungu bayogera olulimi ki bakwaka bukubi kinyanyanyanya abantu nga bebazina. Ego asajja baba nga bakwatiridde ekinyanya ne bakitwala mpaka Dubai. Dubai kyabalya. Omwana tuweereza ka video nga abazinyi balinga babiri. No kankubulire kye baakola okutuuka eri mu ddungu emmotoka zaavuganga abaana nga waliwo awali omusenyu kati nga mu musenyu emmotoka teziyitawo awalingawo entambula ya mulundi gumu etwala abaana ne batuusa eri kati ab'omutima omubi kyokka nne nkusesaki nga bannayuganda bannaffe munnange omutima omubi bw'oba olinnyo ennyonyi gwe gusookako akayisa akabi ne w'oba ogenda mu bufumbo gwobeera bakwambaza bakukola make-up nga ko katudde ddo bakatuula mu nnika oba katuula mu pule kati waliwo bannayuganda abali ebweru be baagenda bennyini nga n'obudde bukyali nga bakyasomba abantu bakyagenda bugenzi ne bakwatawo buvidiyo nga wakyaliwo abantu batono ne babuleeta ne babutereka bulungi wezaawera ssaawa nga 5 ez'ekiro ne babuta ne bagamba mulabe we kibasaze naye nga noonya vidiyo genda ku peji ya Suna Ben genda ku peji ya Mbazira Tony olabe ekintu kye baakola e Dubai. Kankugambe
abayimbi bonna abagenda e Dubai abagenda oyimbira e Dubai omuyimbi ne waba wakunkyawa kankyogere tukoma kulaba wano nga bagamba going a flight oba yekyo tukoma laba wano nga bagenda tetutera kulaba video nga like performance zeri ne baba mukutte bamukwata ali ku stage tebalaga kiki naye bano nkulaga balaga ne audience nga bakulaga abantu badigida beesula mu musenyu bakola ki batutte embizi mu nsentuku kati kyekyo kyenkugamba nti wongamba nti omuna Uganda wobeera osobola okukola ekyo mukama akusi nemba naye Uganda kyobulanzi kyolanga mbeere no mugato nenywa ebiyaga byange mukunje yo tulandaze nnyo tubere su bachumi ne sefuko magezi kyagayinza obbajja mu nyanga mwe bali kati obudde tufunye ekizibu eky'amaanyi ku nsonga ya Chumi era nsaba abali mu kubalaatira mu nsonga za Chumi bambi olubalaato luveewo omuliro gw'owanda kati n'ebyo by'oyogera ogenda kutuuka nga naawe ennaku ekukutte Chumi be yatwaliddwa ekitalya ne bamugamba akomewo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba ono kyokka ennaku z'omwezi 15 balaga fulfigure ayinza obutabaawo si yekka n'abalamuzi bennyini bagenda mwalide nga 10 kati ekyo kikulaga nti oba omulamuzi eyawadde Chumi ennaku z'omwezi 15 naye yabadde n'ensonga ye yabadde n'engeri ye Chumi asobola obeera mu nkomyo kuba 15 weba etuuse tuba tuyingira Christmas Christmas asobola okugiriira mu kkomera tetugamba nti nno yes tetugamba nti ekibi kuba eriyo n'abalala ababaddeyo naye bw'otunulamu kyennyo Chumi kye yakola ekyenjawulo omusango guli gumu gwokka gwennenyeza Chumi kubanga tosobola kuyamba mukwano gwo nga tomubuulidde ensobi gy'akoze okwo kwe bayita okuyamba nga weefula ayamba naye ng'ate ozikiriza Chumi namunnyonnyolerawo ensobi gye yakola gye nkugambira nti amalala tulina gazza bbali twetondere fulfigure kwe kugamba fulfigure nti nsobola okukwata akambe n'enkakufumita nsobola okutta ekyo nkisaba baganda bange bonna abali ku TikTok abapositinga n'abakola ki abapolooka omugamba abavuma n'abakola ki nga tonnavuma sooka otegeere omusango Chumi gwe yakola bino ebyogamba fulfigure byagamba mbu simanyi mbu Chumi yabbalingira iti mbu ne bagamba fulfigure mbu fulfigure muwala we yabbya yasasula sente mmeka n'essimu n'emmere gye yalyanga mu woteeri obugi bwe mwanywanga fulfigure yasasula emmere ya mmeka Chumi ali esowaani 10 olunaku yayitanga ne bakyali be bayiga babeera n'eggaali zaabwe yasasula ekyo kyangu bw'abanga badamage nga naga ng'abadde nga asasula emmere fulfigure atuule abala emmere gyasasulidde Chumi twekuŋŋaanye tusasule emmere ezo si nsonga oyo kasasiro mboozi z'amaluuni wano ku New York mwamugamba asala enviiri n'atasasula naddu kankugambe ebirala byonna fulfigure byanyumya byannyonnyola mboozi z'amalwa ensonga enkulu erimu enfukamiza wansi ne ŋŋamba fulfigure nti maama waffe omulungi kigambo kya kisoko twetowazizza okitegedde twetowazizza tukusaba maama fulfigure sisobola tamala emirundi yakugamba ku nsi afukamirira ekintu kimu sekisi tosobola kufukamira otaase fulfigure bwagamba mukunja fukamira ntaase mute muno aba bakufundirayo simanyi tomanyi nange mbazi olwendi mu mutwe sisobola kati fulfigure yetutuuse omulaba kubanga kooti bwe beziggalawo nga 10 nga badda February fulfigure abantu bano yabasibye emyezi almost 2 okusaba kwange kuli bwe kuti ffenna tukakane bw'oba olina ky'opositinga ku lwa Chumi sefuko ne maama we gamba bugambi maama fulfigure tukusaba tusonyiyire baganda baffe baveeyo kimala ne kati akyasobola okikola ne bwasonyiwa kati bayinza obavaayo bagambye ye talina mutima tazadde si muzadde namba ne bwasonyiwa nagamba nsonyi obudde buno bayinza obvaayo anti complainant omuntu eyaloopa omusanga agubaako n'enkizo kooti zigenda kuggalawo mu leero mmeka kooti zigenda kuggalawo abalamuzi leero zizino 5 alina ennaku 5 kooti ziggale anti wenkugambira nti ennaku ennuma nnyo ku lwa Chumi
ebivumo bya Chumi ebyo Chumi waliwo we yavumiranga ng'akola ensobi ennene nga bavuma bino bye baabawanga ssente oli n'amuwaayo emitwalo 10 nti nvumira gundi naye Chumi ebintu ebyo yabikolako n'abivaako. Chumi ebivumo ebirala by'abadde avuma kuba mu followinga ebivumo bya Chumi tavuma nti alumye aga Bafana ne gafuka aga Bafana nga muwumudde Bafana nga teyamusiba gwe lwaki olumirirwa nnyo obutako bwa Bafana nga nnyini bwe tannabulumirirwa kye bayita omunnayuganda okwesoosa nnyo okwolaga nti akola nnyo ofaayo nnyo mumugambe ekiralo nnyini kye ŋŋendo mu nsonga za Salakero kuba Salaka ate yakubye nnyo n'asussa mu nsi ekula nga Uganda presidencing advisor abeera omulimu gwe si gwa kusiba ate kukwata kikulwanyisa baana bato abali ku TikTok. Ekituufu good fulfigure Charles presidencing Tosobola kiri presidential advisor presidencing ekitiibwa kye kyalina mu ggwanga wulira singa bukya nga Bobby afuuse president nga nze presidencing advisor emirimu gy'ensuubire egiyinza okunkakatako okukola kugamba kakati alonda abatasoma abaasoma bayambye ekyennyo ngenda kusoma omwana Benson ngenda kusoma no omanyi mwe mwesiba nnyo ku kusoma abaasoma kyogamba sente zonna obuwumbi n'obuwumbi obubulira mu paliyamenti eriyo ataasoma fe abatasoma ffe tufaananyize n'ensofaana kati olubwama yalingayo nga tuyasoma ate yakola nannyo nosinga abaasoma yakola ki nga twamusenza luti omunnayuganda bw'atyo Mukunja siibula tugende emboozi za fulfigure oyinza n'okwogera ekimunyiza n'akunona tasobola kyogamba yobula yeebage tatya Bote bwe mwapika omuliro Chumi n'amugegenya ngenda siba mwana Chumi ngenda siba mwana Benson kati aliwa Chumi byonna ensobi ne weyandizikoze n'atayogera ku kyakutta ekyo kikyamu era siri kivaako Chumi ne waaliva mukomera nga mukama asaasidde oba avuddeyo dindi mugamba ekyo wakola kikyamu mwannyinaze tusabe busabi tulwane fulfigure nze nsaba amaanyi amangi g'otadde ku ba TikToker mbadde nsaba ku bizibu ebiri mu Uganda ng'ekirungi mukama we yakuyamba n'akusitula n'akutuuza n'abalangira n'ofuuka presidencing advisor amaanyi ago lwaki temugateeka ku nsonga ennene ezizizza eggwanga emabega amaanyi ago lwaki temugawabula pulezidenti wammwe ne mumugamba nti waliwo bannyinaffe bangi ne baganda baffe abaasoma ne bafuna ne ziddiguli nga basomedde wano ssente baziwadde Uganda ne bamala okusoma emirimu ne gibula nga kati bali ku bwakaddaama bakozesebwa nga ndogoyi balinga baddu ate nga omukulu agamba mwajja kutereeza mbeera lwaki temumuwabula ku bintu bwe bityo lwaki temumugamba nti nno enguudo zaffe munnange zifaanana lwaki temumugamba nti abantu abali mu byalo eyo wala eyo badooba balinga abatali bannayuganda lwaki temuwabula ne mumugamba nti mu nsi yaffe Uganda abazungu bayisibwanga abagwira bayisibwanga bambejja kyokka abannannyini nsi newokuba bukubi wano newokuba bukubi muyindi luyi mukomero obange eyasse omuntu kyokka ate ffe tulaba baganda baffe abali mu nsi ez'abazungu bo bakubwa ne babeeyamba ne mukamwa ensonga ne zitagobererwa ne zikomwawo ebyo ebikolwa tebyesittaza kati njogeranga emirimu gye mpulira madamu fulfigure ekitiibwa kyenkuwa nti oli maama emyaka gy'olina olinga maama wange ate nga tuvudde n'ebyo mu lulimi lw'endongo fulfigure olina abantu we wali ompisizaako nga wakalubye yadde biseera by'emabega kati mba njagala w'osobezaamu awo tateredde nkubuulire kubanga ag'amaanyi g'otaddewo amangi guno omusango gw'okusiba Chumi Sefuko ne maama we baguyita eri bibanga bya lulimi lw'abayizi agamyuka omutezi yegamyuka n'akasolo nkimanyi mukomera gye bali basula tebeebase manyi engero yes mukomera gye bali gye basula nga tebeebase ne fulfigure oba teweebase naawe tosobola bana mirembe yandikukubidde nga ga fulfigure waliwo ka bizinensi bwe kati naakukubira nga buli simu ekukubirwa okubuuza lwaki osibye abaana lwaki kino abaana bato nnyo mami wange emyaka gy'olina presidencing advisor n'ekitiibwa ky'olina ekinene n'emyaka gya Chumi ne Sefuko gye balina
mwandibadde omenya nakaggo n'ogamba nti bajje basobeze abaana obateeke wansi obakuba embooko 10 akakyama amamera bogolo obakuba embooko 5 naye amakomera ge muli introducing Omukunja ndowooza tusiibula oyogedde bingi oluzunke luzze sijja basiibula omusajja bw'otyo bw'omulidde ensonga ze bwazitemyetemye oli ku xpotv ogenda kuba oziraba bambi tugenda zifollowinga tulabe gye byaggweera amaloboozi mangi agavudde nga gawanjaga fulfigure ate abaana bano naye ffe tuteekewo maaso okulaba gye binaggweera baganda baffe aba Elshadai Money Service International nagambye batambuza akasente okutuloza ensi eno yonna gwe kyoba okola ennamba zaabwe genda mu inbox yogerako n'abantu abo sente zennyini zoyagala zituuke ze zituuka ate mu bwesigwa so kolagana nabo bantu balungi naffe batukoze obulungi obw'ekitala manyi omwanasoda tubagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja ogw'essanyu mukama batukuumire xpotv to the world.